Story ya kyamagere eyo kamala okulaba njagala muwulirize bulungi. Hello mukulu Andrew siyatano taata bulungi ssebo kati munnange sekwesogerangako naawe naye tugamba kyensikiriza olwaliro okunoonya muzeeyi nsobole okwogerako naawe. Waliwo omukyala bamuyita Christine ali Bungereza. Omukyala ono yantuukiridde olwaliro mbadde neebase ng'ali ku ssimu yange akaaba naye nga omuntu gwayogerako mumanyi nga byansaba okukola sisobola kubikola. Si lwakuba tumukwano gwange olw'okuba nti nkumanyi almost ffenna tugwa mugundi yeewo. Yensonga lwaki nkunoonyezaako nkubuuliremukko kwegamba obeere nti oyinza obutakolanga nze okwanguyiriza mwami Mezaera omukyala Christine Mpaata mumanyi Nicolette ene mabegako twayogera yampa powers of attorneys managing properties n'ebiringa ebyo nampa sente ez'olaba twagalaba kukyajju era nabagera nga basasula but being who I am nalina sente endala ez'abantu abalizaalizibwa ku akaunti yange. I was given a notice. One by the security. Kyamagero ofuna sente nnyingi okuva e Bulaaya. We need to know why. There is a criminal doing anyone that receives money. Ekimuli byotegera nti arbitrations in school netukola it was 7 years, it was a Sunday. Meeting eyo ngalimu ne bbaawe owulira ne one of my other sisters and friends ali mu US and I recorded that on my end. Namugamba nti much as they have frozen my accounts, you're going to get your money. Okiwulidde era ne mugamba nti I'm going to give that money to your brother as always if you're not comfortable. Yeye agamba nti tozimu wa brother wange zeetwalire mu zeno, it's a fund. Mugamba okay fine, but I will have you on Zoom because when I got closer, I will have Zoom and I will record that session. Kugamba twawukane nti sente zo wazi. Yes sir. Kansooke mbabuuliremu omukyala ono Christine Mpaata nalabye sitoole ye nga baliwo Faluku ne Junior Tamale. Ekisookera ddala omuntu ne bw'abeera ng'ali mu nsobi yogera amazima okusinga okwagala okuwaayiriza. Omukyala ono Christine Mpaata ow'e Bungereza kituufu baamubba naye ate ssente ze yayogedde nti kyamagero ze yabba $1,500,000
tezaali miliyoni 105. Era omukyalo ono tasobola kubeera na ngeri ki gye yasindikamu miliyoni 105 kuba tazimusindikirangako. Omukyalo ono Christine yawa Kyamagero emiliyoni 100. Ezo ssente entuufu era zo alina engeri gye yaziwandiikamu ng'azimusindikira. Tamusindikirangako miliyoni 105 nga bwe bategeezezza public. Naye kyemmanyi nti Christine baamukozesezza ensobi okwewala abagezi. Yandibadde abuulidde public ssente mmeka ze yawa Kyamagero na lwaki abanja 105 okusinga okulowoozesa ensi nti omukazi yakwata miliyoni 105 n'aziwa Kyamagero. Already Christine obeera olimbye kiba kikkulidde. Bannayuganda, omukyalo ono Christine yalaba Kyamagero ku YouTube. Kyamagero abeera mu masuuti, abeera ku NTV, bw'abeera ku leediyo ya Balamu gy'akola. Naye yita ow'akabi. Bambi omukazi n'alokoka. N'amukontakitinga n'amuweereza ssente. Ssente ezo Kyamagero yagamba omukazi yakontakitinga Kyamagero n'amugamba nina ssente. Kuba Kyamagero yali tamumanyi omukazi yakontakitinga Kyamagero. N'amugamba nina ssente. Nti naye nyinza kukola bizinensi ki ssente zange zireme kufa. Kyamagero jjukira kize omweyanjulidde ogambye olina ssente, musajja wattu naye ava ewuwe ng'azize kukola, kati alina kukola ki? Alina kukusika. Kyamagero yakeera ku makya n'asomera omukazi ono tukole okuwola ssente. N'amulaga bwe bifuna. Oli bwe tumuwa miliyoni 3 atuwa bwezi tumuwa miliyoni 10 mu bbanga bwe riti atuwa miliyoni 12. N'abimusomera bulungi nnyo oli ajja okwewola. Tumusaba ekyapa ky'ettaka, tumusaba kadi y'emmotoka oba ebintu bwe bityo. Kyamagero bwe yamala okufuna miliyoni 10 n'alyoka agamba omukazi nti ssente batandise okuziwola abantu. Naye naddala yeekubira nnyo ku NTV mbu ssente agenda kuziwola abakozi b'oku NTV. Bwe babeera babasasula omusaala ateeseza ne HR mbu ssente bazibajjengako baziddize Kyamagero. Oba kitegeera? Omukazi n'akkiriza. Kyamagero mbu n'aggulawo akawunti ke bagendanga okuteeka ssente zivudde mu bantu ze bamaze okukuŋŋaanya mu bantu bano be bawoze. Bwe yaggulawo akawunti yagiggulawo mannya ge nga yagiinako access. Era the fact is ku bantu Kyamagero bwe yalimba mbu yawola ssente talina gwe yawola wadde 10. Bino byonna yabikolanga bannakampala bwe babeera.
be bagatta notisi mu Kampala. Kati okutuuka ku miliyoni 15 okutuuka ku miliyoni 15 banaye munansonyi ekifuba kinnuma nga mugenzeemu amagoba agava ku miliyoni 10 mu myaka 2 nti kwe kuweza miliyoni 15 kyenva muwulira nga babanja omusajja nti yabba ssente miliyoni 15. Omukyalo ono nze nasooka okwogera naye era nze na connectinga Junior naye nga bomanyi bannayuganda bajiga. Bannayuganda abamu oba ngambe ntya nti kati bwe yajja gyendi nemubula ekyokukola n'alaba nga akitegedde amangu ago n'adduka nageza okulaba nga Junior abitadde mu public. Ekigenderwa mu ekyo kiri ki? Nti ono omukazi Christine yafiiriddwa. Lwaki yafiiriddwa? Ekisooka yakwata ssente n'aziteeka mu kyamagero, ye yamunoonya. Si kyamagero yanoonya omukazi. Ekyo kimu. Ekyokubiri yalimbye abantu nti miliyoni 15 yamuwa 10. Obwo bulimba bwa mirundi 2. Ekyokusatu kyamagero yatandika okuwola bizinensi y'okuwola ssente nga tebalina layisinsi. Bajja kubuuza omukazi ono wakwata ssente n'oteekamu ssente mu bizinensi y'okuwola ssente mwalina layisinsi. Nga gwakutte ssente azitaddemu oteeka ssente mu kintu ky'otonaba kumanya bye kigenda kukola. Kyamagero yayingira mu bizinensi mu y'okuwola ssente nga talina layisinsi emukkiriza kuwola ssente. Mu buli ngeri kitegeeza omukyalo ono ow'e Bungereza obuzibu bwonna bumukwata. On top of that omukyalo ono ow'e Bungereza mu kunnyonnyola talina wannyonnyolera nti kyamagero nali musasula bw'essente bwe ziti buli mwezi olw'ez'obukozi. Kyamagero yali akolera bwereere. Ebyo byonna alina okubinnyonnyola kubanga singa omukyalo ono yavuddeyo n'agamba mu sitatimenti ezo nti bannaye kyamagero yanziba miliyoni 15 ne miliyoni 15 bwe nzigatta kyamagero tubadde tugenda kugabanira wakati amagoba naye kati omukazi amagoba gonna agafudde gage kwe kuwera miliyoni 15 ekitegeeza kyamagero yali akolera bwereere. Weyabayi kyamagero naye asobola okuvayo n'ajja n'agamba mu myaka 2 omukyalo yagamba twakkiriziganya buli mwezi agenda kumpa miliyoni 10. Mu myaka 2 yali badde ampadde ssente zange miliyoni 24 teyazimpa. Era mubanja tosobola kati omulamuzi tajja kukwata bayiro nti babale nti ate kapito wa miliyoni 15 nti ate omubanja miliyoni 2 tebagala kumanya. Ye omulamuzi abala ekyo ekiri ku bayiro oba ku pepa. Kati ono omukyala ya papa okukwata ebintu bino biteeka mu public. Oba kitegeera
ya papa ebintu ebimu olina okubikwata ine jento obifunemu kuba kaakati kyamagero omukazi ono ne bwagenda mu balooya naggulawo omusango yamaze dde okusalira kyamagero omusango kati kyamagero bw'ayimirira ew'omulamuzi n'amugamba ow'ekitiibwa omulamuzi ndi wiringi okusasula ssente z'omukyalo oyo naye mbadde nsaba naye ansasule olw'erinnya lyange lye yayonoonye mu public nti ndi mubbi ate nga ye yajja nnoonya tukole bizinesi. Era kati mbuuza omulamuzi bwake omanyi abalamuzi bwakera kumakya n'akatyemula n'agamba nti no nnyabo Christine sasula kyamagero milioni 8 kumwonoonera linnya. Kyamagero sasula omukazi milioni 15 nnyabo gwe omukyala abanja sasula kyamagero milioni 8 kumwonoonera linnya. Kuba tokkirizibwa kati kamabulireko abantu kye batamanyi. Kati kamabulireko abantu kye batamanyi. Tokwatanga omuntu Honorable Zaake nkulamusizza tokwatanga omuntu gw'obanja n'omutwala mu baamawulire obeera omaze okumuwa punishment. Teri bibonerezo ebi mu nsi yonna kati nga bolaba Anita Mongo bye yakola Zaake sente bazisibye ate bakoze batya mu Mongo be mu Manchoro kagamba teri omulamuzi akola ebyo byakijega. Omulamuzi bagaba ekibonerezo eki tebasobola kukuwa kibonerezo nti ate bakusse emyaka 8 nedda. Kati kitegeeza bw'oteeka omuntu mu kamera okumuswaza mu public obeera omaze omuwa ekibonerezo. Ekibonerezo ekyo ky'omuwadde kitegeeza ki? Kitegeeza yazza omusango oba okafiiriddemu kyekigambo ekituufu oba weddeyo. Yensonga lwaki tulina kkooti. Omuntu yenna omusango gwe gutwale mu kkooti. Ne social media, YouTube, TV zongera kuleeta buleesi maziga ku bantu. Kuba kati Tamale Junior bwe yayogedde ku omusango ebintu byono mu public kyamagero nze nalabye nga bamusalidde omusango. Nagadde ddo biyingiramu n'omutima gumu nga gungamba edi bali baleke byabwe abantu bakuvumye nnyo okweyingiza mu bitakukwatako nnyo. Nagadde okwebuuza nti kyamagero gwe basalidde omusango public lwaki tewaliwo abuuza nti omukazi yali asasula kyamagero ssente mmeka ez'obukozi. Omukazi ono yakwata ssente okuziwa kyamagero ng'amukwana amusaba laavu beezine oba yali totally business. Bwe beera nga yali business muntu kyakolera obwereere. Alina okutulaga nti twateesa ne kyamagero nga ngenda musasula emitwalo 2 buli mwezi. Nze nayogera ne kyamagero. Kyamagero nandaga nti omukazi tamuwanga kuwadde nusu 10 n'eki. So, Christine mukwano gwange sijja kukubira ssimu kubanga you acted stupid. Nakuwulidde bakubidde n'essimu n'okkiriza n'oyogera mu kamera n'owaayiriza nti kyamagero yakubba milioni 15. Kyamagero takubbangako milioni 15, kyamagero yakubba milioni 10. Ate era wali badde mwenkanya n'oyogera mu kavoice ako nti kyamagero wali tomusasula wadde 10.
So njagala mbabulire bannayuganda, si buli muntu gwolaba ku YouTube nti is worth okubuulira ebyama byo. Nze nina bakyali bange bawangudde emisango neno najjewo ng'ayaka n'omugamba chill down man. Omusango guno tulina gukwata ABCD ne mugatta notes. Omusango n'aguwininga. Oluusi n'aguwininga nga tagenzeeko na mu kkooti wa mulamuzi ne biggwereeyo. Ne buli abantu bangi nnyo essaawa zino baagala balina ekirwadde kye bayita ekyokumanyika. Breaking news. Nze kanze nino breaking amawulire. Kati nze nalaba omuvubuka ono omubbi. Olwo kivubuka kino ekibbi. Bakiyita Ntambi. Oyo bannayuganda bajja kulowooza nnimba. Mutunuulire feesi ya Ntambi. Katulwaliro mbawadde homework mutunuulire mu mulabe. Ntambi yakulira mu kibuga. Teyakulira mu kyalo mbu nno yakula akakaalu kanambu ebiti byamufumita nedda. Ntambi enkwagula ezo zonna zemulaba mu feesi kumukuba nga bwolaba si papa kumukuba bano ababbi b'obusimu be bakuba ababuuka ebizimba abo. Oyo muvubuka gwe mulaba ku intaneti naye kati bannayuganda oli awa yeewaayo n'awuliriza omubbi. Oli najja n'aleeta statement nti omuntu akyuka. Omuntu akyuka. Era nze nina okukyuka mpuliriza omubbi. Nalaba ekyo ekisajja ekibbi nga kigenze ewa Kyamagero. Ekibuuzo kiri kimu, yategeera atya ku makyago ewa Kyamagero nti bakwatagana ne Faruuku era nakubira Faruuku essimu nga nnyomba. Namugamba Faruuku bagenda kukutomeza. Kyamagero ali mu kuzannya misoni ze yeewambye kakati nti nno babadde bamukubye amasasi. Kino ekitamiivu amina ekibbi kyonna ne kivaayo kakati naye bannange kankubuulire Ntambi. Bino twabibagamba dda nabibagamba dda nti history is part of your name. Kati Ntambi wali kibbi. Essaawa zino owulira erinnya eddungi mu bantu likola. Naye tolina bw'ojjako kiri nti wali kibbi. Nga bwe mulaba Wayiso amufumbira ono ayogera NUP. Bwe bamukwata ne TV ng'aliko ku UCU. Uganda Christian University e Mukono. Bamukwata ne TV ne bamuteekako emiguwa ne TV ye. Naye kati bannayuganda ku lw'okuba baagala nnyo Wayiso bamufumbira bagamba buli muntu abeera ne part of his history. Nze nga sirina history wakubba. Kyagamba tugamba nti naawe omulina. Bobi Wine nga talina history wakubba. Muleke bannayuganda omubbi aba mubbi. Ntambi mubbi. Wayiso amufumbira mubbi. Okuddako ng'avaayo n'atugamba nti ekifaananyi ekyo kye mulaba bannange Photoshop. Naye ne batandikayo si oyo muganda we. Okay, muganda waani? Wa Wayiso amufumbira. Lwaki bagamba muganda wa Eddie? Nti teri Wayiso oyo muganda we. Lwaki tebagamba nti oyo muganda wa Badiro? Lwaki tebagamba nti oyo muganda wa Magabo Ibrahim? Bannayuganda kambabuulire. Embwa bwe munabeera nga mugisiriikira ne mulowooza nti nno ku bantu abamu embwa esaana kubeera nte. Mubeera mulimba. Omubbi muyite mubbi. Ntambi mubbi. Kyamagero One TV mubbi. Ekyo ekisajja ekyo kyekyane kyogera NUP. Wayiso amufumbira mubbi. Imwe mulowooza lwaki sobola kera kumakya nengamba nti Eddie Mutwe mubbi.
kuba talina gwe yali abbye. Sisobola kera kumaca ne ngamba nti nno Nubia ne lili mubbi talina gwe yali abbye. Nze siwaayiriza ne mufumbira bamubbu yabbe TV ne bamuteeka ku miguwa ne TV ye mu bulago. Umaluche bamuyita Umaluka Tende, bamuyita Umaluka Kandi. Mumanyi lwaki ba YouTubers bangi edimiza bamulabanga ekyekangu. Nze nagamba Hope Shifa. Hope yali atandise ebintu binga birungi era nga bikola birungi byawewunyisa omwagalwa wawe. Nayingira mu comedy w'obubbi. Ng'omusawo omulogo bana abafere agenda neegulira emmotoka mu bondi oba nakwata emmotoka ye eyawaka ne bajozaako bulungi neyeefuula nti bamuwadde surprise. Bamuwadde surprise kubanga munnange aja ti wankolerako bulungi nnyo nengende Sweden nengoba visa netuke neefuna empapula. Mbadde sina bwe nkwebaza koze ebintu agatta bigatte. Era nze nakubira Opushifa ne mugamba nti programu yo gy'onoonye kati essaawa zino agenda ddamu buzikola ki dwa mululu. Mumutunule Faluku Sakoze atalanga atali mu bintu bya kibbi. Abantu bamwesiga. So, however much Kyamagero mubbi, neno saketi ya Kyamagero erimu abantu bangi, erimu Kyamagero, erimu Kasuku. Kuba Kyamagero beyamala okubba n'akwatako obusammambiro n'awa ku Kasuku. Ekigendererwa ky'okuwaako Kasuku coverage nga bw'olaba Mama Fiina ne bannange nandaze nnyo. Okay, nga bw'olaba Mama Fiina bw'akwata ssente n'awa bannamawulire n'awa basayimo baani n'abakuŋŋaanya. Saagala mulowooze nti Mama Fiina akikola kuba abaagala nnyo. Ndi mikwano gye nedda si mikwano gye. Wabula akikola nti in case of so nga waliwo so emusunye bano bannamawulire tebajja ttambuza lugambo. Era teyiyo munnamawulire ayinza kujja n'atuuka ewa Mama Gundi before oba wa YouTuber ki nti alo Mama Fiina yankoze kino tebijja kutambula. Kati ekyo kye bayita coverage. And tolinda muswiba kukuba. Olina okumanya nti kujja kuba bizinesi gy'olimu ya miswiba. Kati olina okuliwa okumanya abantu bano n'oweekuŋŋaanya mangu n'okwatayo akakadde n'omanya Saimo muwaddeko 2 gundi muwaddeko bweziti full figure baani. Kati omuzimu we gujjira gwonna oba muswiba. Alo Mama Fiina yankoze kino. Tuveeko nawe oyagala kunkola ki? Olonga ekyo kye bayita protection. Ne batono abakizannya abamu abasinga obungi tebamanyi bwe bakizannya balinda omusiba ne gulyoka gujja ne balyoka Mugagga. Wange ogamba otya? yebaleko ssebo. Kale ssebo gyebaleko. Lwamu bweyagala ompulira? Nkuwulira bulungi. Ani ono? Nze bampita mwana we Gaza mu Lubiri. Gaza bye biki?
tomanyi Gaza, Rafiki Gaza tomanyiyo waka. Rafiki Gaza yani. Rafiki Gaza tomumanyi serebu. Rafiki Gaza yani. Rafiki Gaza yenyini nawe omumanyi. Mumanyi lwaki mumanyi? Lwaki mumanyi? Andi serebu nga olaba aliyo ne sikini kati naye tolaba nga tomumanyi. Aliyo diskini mumanyi. Rafiki Gaza yani. Rafiki Gaza yenyini omwana we Gaza tomumanyi Gaza mu lubiri nawe. Abeera ku gali aliyo diskini. Kati gali yagivaako yakula. Yetongola naye nakola ekibi naye kati akola bibye nga ye omuntu. Okay, kati yabeera wa? Naye nga yali abaddeko yabeera kati wangi Kati yabeera wa? abeera ano buziga naye naawe omumanyi tosobola bba nga tomanyi Gaza Rafiki Gaza naawe. Ate lwaki mba nina omumanya? Olina omumanya kuba be baserebu ba Uganda abato kati be tulinawo. Lwaki aliyo diskini ye mumanyi? Ayeni sikini andi ye yasooka Gaza okumanyikibwa naye kati oyinza obba kale. Oyinza obba nga tonnamutegeera naye kasita nkugambye nti naye serebu nako ne ku nnyimba kati. Ayimba nnyo ne Kamiliyoni, Palaso, we batyo kale we babeera. Ayimba. Muyimbi omutegedde. Ate mumanyi. Mwami Eddie jamutegeera mpola mpola naye mwagala nnyo naye naawe nkwagala nnyo. Sebo nkulamusizo omukulu Eddie. Sirina tabbu obulamu bulungi mpozi gwe tweyongedde okuteerako akabaani ndaba ogenda otereera. Ngenda ntereera muganda wange alhamdulillah. Eddie ojja kubaawo totya ebyo bibeerawo obulwadde bujja obwavu bujja ebizibu bijja naye omuntu atuuka essira n'akola ki n'abivuunuka Katonda bw'abaawo. Therefore totya kirwadde bw'onookitya kiyinza okusikambula omumiro ebyo bya bulijjo. Ojja kutereera naye ng'oli otya mwebale kukola kyekisinga okuba ekikulu. Katikkiro simanyi oba statement ye wagiwulidde akutumidde yadde teyantumye. Nina ne gwe mpuliddeko gwe bagaba bamunoonya yabuze. Ebyokubula bwe bamu bamanyi n'okwewamba. Ani oyo waalinnya? Yabadde akulira security ya Ssaabasajja Kabaka. Kasita gavumenti yaffe weeri yasoma intelligence ejja munoonya era ejja tuwa ripooti nti UPDF kati ye munoonya. Eyo katubeeyo eyo sajja manyi nze mpangalira wano ku butaka ebintu ebyo sibigenda mu nnyo kyova olaba nti nduddewo. Nedda ebbaluwa bagitulazeewo ebbaluwa kweri ku social media. Kati yakoze eki alina bye yabbye mu lubiri bamunoonyeza ki? Ndowooza bamunoonya ku lw'okubanga yabadde akulira security y'omukulu kati tebamanyi gy'ali. Abamu balowooza nti bamuwambye oba yafunye obuzibu. Kijja kutegeerekeka essimu wangi omanyi kukikwatagana ku UPDF ekyo kiralamukko awo Museveni amanyiiwo nnyo eyo angu agitegeera era bajja mufuna ne bw'aba adduse ng'oluusi alina gy'ali oba yawambiddwa oba yeewambye oba yalazeewa ekyo nkuwadde wiiki emu tujja kutegeera. Omanyi n'abo abaana babawa ssente babawa obusente butono nnyo. Naye Muhoozi bwe yazi yabongeza mpozi nga bayita nalanka wakati private abatandikirawo kati ali ku mitwalo 6 bwe yayingira ssebo ku bwa CDF mukulu w'abantu bonna yabongeza omusimbi. Anti yensonga ekyo kye kirungi ky'okukyusakyusa mu bukulembeze. Ekyo kyo kituufu bukulembeze obujja n'ebyabwo. Emitwalo 6 ozimanyi.
mitwalo nkaaga egya Uganda ntono naye ate mu magye tebabawa musaala bakuwa kasimu kubanga tewagenda kunoonyayo bugagga wagenda kukuuma nsi yo. Naye toyogera bya kijega. Anti kaakati Eddie awe tugenda okwawukanira. Okimanyi nze ne mala nfuna emitwalo nkaaga. Katugeze nti bazinsasula buli wiiki. Bamba emitwalo nkaaga. Okimanyi nti sobola kuwangalira mu Uganda nnaku 10 nga sinnafa. Ate oyo kati eyo yeggwe. Kaakati gwoyo yeggwe. Waliyo n'agamba nti ye buli lunaku nga tafunye bukadde bubiri mu Uganda tabeeramu. Kati eyo kirasi ndala. Owulidde. Kaakati nange nkugambe nga mbalansi nze ebitabo byange omwezi nga siinaako miliyoni ziri waggulu wa 2. Nange nyinzo ga nti abaaye nte kangule ekibanja Tanzania. Owulidde. Kaakati oyo yeggwe. Naye ono omusajja aba musanyufu. Nze bansanyula ffe tubeera nabo. Omusajja yavuga emitwalo gy'enkaaga. Kyali wuliriza. Rita omanyize sikolerangako gavumenti. Kati Rita yali mukozi wa gavumenti ono mukyala wange. Yali nosero munene yali Kaawo. Kaawa district Namba Bukoma Nsimbi. Kamu 2 omwezi. Ulirizaamu. Yanyumiza. Nangamba bayina engeri kati bazigereka musimanyi yuwati ebintu tuwe bityo. Kati nangamba ne mubuza gwe wali kummeka. Nangamba nti yali ku mitwalo 8. Ne babongeza ne bagenda mu miliyoni 1 mu emitwalo 10. Naye kati ennaku zino bali kuwemu 2. Ne mubuuza nti kati miliyoni 1 emitwalo 20 wazikolangamu ki? Okay, mitwalo 8 by then wazikolangamu ki? Nangamba nti emitwalo 8 nasasulangako ennyumba ya mitwalo 15. Owuliriza muzeeyi? Enkuwulira bulungi. N'asigazawo ku lusente bwe. Nkaaga Naye meta. kati we namuleetera eno mwe yakakolera emyezi 8 ku mulimu. Ne mu myezi 8 ng'alina miliyoni 1 mu emitwalo 2. Mu myezi 8 gyali akoledde nga savings ye akawunti ye einako kamu 2. 2. Ate nga teyagendanga mu disco. Oba kitegeera? Nkitegeera bulungi. Kati bwe namugamba nti Rita omanyi yali tayagala kuva ku mulimu ogwo. Omanyi babeera bagamba nti kaakati omulimu ogwo bw'ogenda ku peroolo ogenda kukola paka lw'olifa. Ekituufu. Naye namugamba nti Rita kankubule osobola okukola paka lw'olifa naye nga capital yina gw'okuŋŋaanyiza agula ggaali. Kituufu. Kiriza obagaana. Nenzikiriza ne mugamba tofaayo ogenda kujja buzi Sweden otuuke okole ki? Ojja olambule omale okuzaala oddeyo. Saba off. Just myezi nga 5. Ate ntiriwe ba myezi 3. Yes, bwe yajja eno nze tenasooka okukola kukwata passport ye ne njijjawo. Oba ntegedde bulungi? Nkuwuliriza bulungi. N'atuuka ekiseera ng'ayagala kudda Uganda adde ku mulimu gwe ne talina passport. Ate nga bwambuuza nti kaakati ateka bwe mbizitoya nti ate kati embasa eri Denmark okugenda e Denmark ate tulina okusaba visa naye yali tabimanyi. Naye essaawa zino n'omala omugamba nti bakuwadde omulimu mu gavumenti ya Uganda akuliisa buli kika kya kazambi. Kaakati ate abatukoze bubi kubanga Uganda kati yali step 1 kwe yalinyira atuuke eyo ate naawe Mukama amwebaze okuba nti yakufuna eringa blessing Katonda mwemuyisiza atagenda asobola okikuba ekyo kyanjawulo. Kaakati kankugamba Eddie kalikamu tiwabanga akulimba nti ndi mukozi wa gavumenti nagaggawadde mpozi nga yatubbye nanga akugamba bino essaawa zino nkolera gavumenti eyaffe ya Uganda naye sijja kugagga oba sente zenkola eza gavumenti sizeesibaako nnyo era teyinza kuba ne ng'ate nkugobye
neŋŋanti nnumiddwa nedda nze nyamba buyambiyo okugiweereza ate nayo nenyamba okunteeka mu limelight nti ensi esobola okundaba nti oye engineer asobola okukola kino naye nga kino kyetugamba bannayuganda bulijjo nti okuva mu 1900 eri naye wali tunnazaalibwa naye nange yadde naye sinnabaawo 1905 nga tetunafuna independence bannayuganda baasomesa abaana baabwe bayiza buli kino ne Katikkiro yakyogeddeko abaasomesa abaana baabwe be bantu abenyigiranga mu nkumbi nga bali mu kulima emmwanyi nga bali mu bintu ng'ebyo nga mu kulunda sirabangayo mukozi wa gavumenti ebiseera ebyo eyasomesa omwana we yasoma naye nga naye abamusomesa sente baazijjaawo n'olwekyo kyetuva tukubiriza bannansi nga tetunagenda mu byabufuzi na buli kyonna kasasiro ina na kazambi gwe tugendamu kukyusa eggwanga kirungi naye gwe sooka okyusa embeera yo ng'omuntu Eddie nti oba abadde osula mu kayumba ak'ekiyu ekimu lwana olabe nti tosula na baana tosula na mbuzi embeera gyewangaaliramu eri etya awo bw'ovaawo manya akawunti ye ezitoweetya bw'oba ovudde ku lebyoga nti nkola mmere ya leero kati nnima n'obaako ky'ofissa n'otwale mu katale n'otunda obwe tusinga okutunula omwaka oguwedde Eddie nagendako mu nsi bagiyita Norway yemu ku nsi ezituwa wano obuyambi naye ensi ntono nnyo Uganda egisinga obunene ndowooza ogimanyi bulungi eri awo mwiro nkimanyi naye Norway nga omukozi wa gavumenti anagenda ku mulimu omuntu yenna nga tanabaako kyakola olina okuba nekyo bayita small scale industry nti olina okubaako n'ekyokeera nakyo mu katale ky'otunda lwotaawo tulimu wano mu Uganda gwe nga tonnawuuba kabendera nga tonnayambala kisaati kiriko baasi kikyokedde nakyo mu katale awe wali obulumi Eddie bwe tuba tukuba ennyo tusomesa abantu ne platform zaffe zino zijje wano nga olina batajja gituulako naye nga amanyi nti amazima gadduse agenze mu bulimba nti bw'oba tonna ogenda ku mulimu kikyoke olina eggi ly'okezeza mu katale kaakati ffe twabitegeera ne tuddayo eri waffe gye tuzaalibwa ne tuteekayo ku ttaka ne tulima emmwanyi amatooke ne tulunda kaakati nti akatale k'amata ne bwekabula wano Kenya asobola okukafuna Kenya bwe kafa Southern Sudan esobola okukafuna bwe kagaana nsobola okukatwala Cairo era amata gaye kati ennaku ze gagenda Cairo gye baganywera lwaki nti kubanga nasetinga ekyo kyenjagala therefore okulwanyisa obwavu gavumenti enejja nebwenejja ne Yesu Kristo Katonda n'amukeeza enkeera n'atuga nti yagenda okukulembera Uganda nga tetukyusizza ideology yaffe ng'abantu ba bulijjo netusigala mu mbeera gye tulimu tetuyinza kukulaakulana okujjaku ng'abantu basomeseddwa wangi munaye wabadde wano omukyala gwe mbadde mbuuzaako Grace so n'olwekyo kyetukubiriza Eddie mwe abalinnye ku nnyonyi ne mugenda eyo muyina skills emwiza ez'enjawulo ze musobola okuzza wano ate ne mufunayo akasente mulhamdulillah Mukama n'atuyamba nti oba ofunyeyo akakadde kwa $1 oba n'ofuna emitwalo gya5 egya $, bw'okomawo wano Uganda ettaka terinaduumuuka nnyo osobola okugulayo yikazo 20 oyinza okubaako byokola kati kankubuuzeemu mukulu Patrick olunaku okwosa jjo oba yesterday abapoliisi n'abamilitary bagenze ne bazinda ghettos ne bakwata abavubuka olw'ebigoye bya NUP wabiwuliddeko nabitegeddeko saggulu okay kaakati mu bantu be baakutte bakwatiddemu omusajja abadde alina essomero eriyigiriza okutunga engoye era ng'alaba emisono mu bafirimu actors bano abaakabya abali international n'abikoppa n'abitungira e Uganda n'abiyigiriza abaana b'e Uganda babitunge wulirizaamu baakutte ebyalaani bye kyokka ekintu ekisinga okuluma ebyalaani bye baakutte mulimu ebyalaani gavumenti yo yennyini byebadde yaakamuwa nga bayita mu ragadi nabo baabikutte byonna byonna ne babitwala kaakati wembuuliza ssebo olowooza
bannayuganda abafunye skills okuva mu nsi z'ebweru be banaatwala ebyo ebintu byebimu e Uganda gavumenti tebalemese kulwokubanga tebagwa ku saidi emu nabo nekisa kakati nze anyumya naawe omanyiwa gyengwa ndi musajja wa people power kino nkyogera lunye naye olw'okuba nti nategeera nti gondera gavumenti eriko ofune gy'oyagala gavumenti eno ngyeyagaliddemu nnyo olwansonga nti nsobola okuyimira ne minisita n'afande yenna ne munyonyola ekikyamu n'akiraba naye nga seenyigiddemu ebyo ebikuboona enkokola ntya nti olwaliro nsobola okukola ebyobusuubuzi byange naye ne waba nga bayise omukolo ogw'abalimi w'abalunzi mu ggwanga ngugendako nempa ID entuufu nga sikwonoona kino kyenzimba oba gavumenti kyezimba nsobola ogiwabula naye mu kugiwabula nga bwegigaa nti amukulu otukalakase nnyo ddako ebbali sigwe mulungi omuno omulala gye ogutali musango mu ddembe nga seekalakasizza nga sirwanye nga sookyeza luguudo so kakati ono gwe bakutte ebyalaani byabadde akola ndowooza bira gavumenti emaze ebba kuba nti bakuga nti akuwalana bwawerekera abanja nti oli omukulu akugambye nti ebyo ebyambalo bemutunga si byagala ate kakati gwe yadde okoppa emisono by'otunga kati gwolowooza wanaaba ayigga oli omulabe we gwe taakuyooleremu era ajja kukuyoola obviously naye bwe ŋŋenda ate ku mukolo Bobi Wine kwali oba gundi kwali yenna nsobola okubeerako n'entambuza ekintu so tutegeeza bannayuganda nze wa people power ndi wa people power ekkiriza mu mirembe people power egamba nti gavumenti eno eyina ebikyamu byekoze n'ebirungi byekoze naye kye kiseera ekkirize wabeewo enkyukakyuka ez'emirembe naddala enkyukakyuka ezo ng'eyisa emisomo mu bantu egy'enkulaakulana eddi nkubuulira bwe tusomesa abantu okukulaakulana kisinga okuba ekikulu bwe tumala nze rooba kyova olaba nti juzi nafuna omukisa nsinkana muzeeyi waffe Alhaji Abudu Nadduli ne mubuuza Uganda eno mwe mwalwana mu nsiko muzeeyi kikinaga nti tulimu sebo kye mulimu naye yakkiriza nti wa people power yaganze ndi wa people power original atalinga mmwe kyokyo nagamba kati kyakola ayagala kukunga bakadde banno b'abataka ba Uganda eno batuule bayite president bagambe 10 points program kiki kye basobodde okukola kyekiganye era yo bagenda okutandikira nolo kitegeeza ki kitegeeza nti ensi esobola okukyuka nga tuli mu mirembe ensi osobola okukyuka nga bannayuganda tulina kye tukoze nga tutwala abaana baffe mu masomero amalungi naye nga tulina kye tukoze nga tonnalowooza ku byabufuzi nga tonnalowooza ku ki kyonna sooka olowooze ggwe ewaka ewuwo ki kye weekoleddewo kubanga basinga obungi baga tulina bye tukoze naye ate gavumenti n'ebitta nedda ekigwa ekimu tekirobera mwana kukola ki kusituka ate Katonda aba yakutonda tugenda kuba mugagga era ojja kuba mugagga n'olwekyo bannaffe abaalinya ennyonyi bannaffe abakolera ebweru mukopye bye mukoppa naddala mu kiseera kino kitubeetaaga nnyo mu economic crisis eno mubikoppe mubireete muwa abaana baffe emirimu ate namwe mwekulaakulanye nga ne Uganda bwetambula neyanza nnyo neyanzeege Mukama bampeera omukisa Mr. Eddie katukusabira owone Mukama ajja kunyiga ebiwundu era ojja kutereera